bitabuse Pastor Bugingo yeganye Susan Makula Spice Dana ne Eddie Kenzo bagudde mu bintu so nga ate ye Brisha Cash ali maziga kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Nemwe abantu babaki abantu bagala ki lwaki abantu befuula nobererawo omuntu nakola buli kimu nebenga omuntu notuuka okumwetaaga nakulaba nga kasasirwa nabulawo ate yandibulawo naye nagenda ngayogera bingi. Is it because we love so much? Is it because we are stupid or we trust a lot? Is it because we are not supposed to be loved? Tell me. Tell me. Tell me. I hate people. I hate people. I hate people. Ebyo byatse mukwano gwange nga obiwulidde bigenda maseru yeyo Brisha Cash yavuddeyo tetumanya ne yamutabudde wabula yavuddeyo ng'agamba bannange nze I hate people abantu mpuyira kugamba nga sibaagala oba ani yamukoze eki munange nange simanyi wabula nga naye w'omuwulidde agamba nti omuntu n'omuyamba wabula n'avaayo kugamba w'omwetaagira ate ye n'akuvamu ate n'atakomaoko n'agenda ng'ate munange akwogera so bannange tetumanyi kikyagudde ku Brisha Cash wabula nga katumusabire bambi byonna ebimusumbuwa bigende maaso n'okubeera ng'ate bitirira otherwise si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga mwasibye mutya mikwano gyange mujye baliko gyonna ate egyo gye mutuusako engalo mwebale butakoowa kubeera ng'ate muntegera amatu nange newayo okubeera ng'ate banange mbaweereza mbasasirako amabayita bizibu eby'enjawulo wabula ng'ate mbasanyukirako mmwe mwenna mikwano gyange abatuuse ku buwanguzi mwe bakuzizo amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi mbagaliza buwangazi sakate n'obuwanguzi mu buli kimu mikwano gyange kyemutuusako engalo so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe bambi saba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuzza emirembe hagiramuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda sakate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo buterevu mba nnyingiddewo era nga nyongera okujjukiza ggwe eyakaneeyungako essaawa eno yennyini tiwano ofunirawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera no nga twewulira kale bambi ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga sekako akadde butereevu mukwano gwange tojja kwejjusa era ng'okwongerayo ate mawulire gaffe amalala y'omuyimbi Spice Diana sakate ne Eddie Kenzo bano we batyo bagudde mu bintu munange ate Spice Diana yabuseewo n'okubeera nga ye best female artist mu East Africa South Africa sakate ne North Africa so nga ate ye Eddie Kenzo ye best male artist mu East Africa South Africa sakate ne North Africa ezino no munange empaka zategekereddwa ate mu ggwanga lya USA era ababiri bano bambi bavuddeyo nga be bawanguzi so bambi tubayozayoza heruye eyo tubebaza okubeera nga munange basobodde kineeno okubeera nga ate bakikolerera so nga ate n'ebyo nabyo mbitadde ku bbali ye munange Pastor Bugingo kinajjukirwa nti najja neno ne nkutuusako amawulire nti Pastor Bugingo ne Susan Makula we batyo babaloopye baba wabidde mu kooti okubeera nga Pastor Bugingo bwatyo yayingira mu bufumbo n'omukyalo omulala so kyokka nga ate already akyali mu mufumbo eri omukyalo omulala ekyo nno okusinziira ku mateeka agafuga obufumbo ogwo guba musango gwa naggomola era ogukusindisa mu kkomera okumala emyaka wagindaba 5 so nga ne Susan Makula naye bamugulako omusango gw'okubeera nga yayingira mu bufumbo n'omusajja gwamanyi nti mufumbo kyokka nga ate tebamaze kwawukana na mukyala we so munange we tutuukidde olunaku olwaleero batyo ababiri bano bayitiddwa mu kooti era ye bwatyo munange Pastor Bugingo ne yeegaana Susan Makula misanattu kunagamba nti munange nze sanjulanko ku Susan Makula nze nagenda ku mbaga ngera omuntu omulala yenna yayitibwa era ne nenywera ka soda wo ne ndya ne kubiwa okulyawo wabula nga ate munange nze sinze yali agenza okubeera nga ate nkola ki nyanjula bagamba nti nno byampuna ng'akubbye wa mu nju ate era byampuna ng'eyagenze okusaka mukwano gwange tanadda naye ng'ate bye bye bigenda maaso yeyo Pastor Mulamba bye binate byagenze maaso n'okubeera nga ate munange akola so munange amaaso ku lutimbe subscribing ate kakakadde butereevu nze nja kuba ate nkutuusaako buli kimu ekinaba kiguddewo ate munange tutegeere wa gye byaggwera baganda bange
nga ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini naye nga ngenda kulekerako vidiyo ya mwana muwala ono Shira Adita agende maaso n'okubeera ng'ate abaako n'ebyakutegeeza gwe mukwano gwange anaatera okubeera ng'ate olinnya ennyonyi ojje munnange ate ogende maaso n'okubeera ng'ate weekubira ku kyeyo nsaba omutegera amatu munnange eat the meat and throw the bones mu byagenda okwogera ebiyitirivu gwejjamu kimu bibiri ebisigadde mukwano gwange obireke si bibyo naye nga nsigadde nze omubejja Aisha Nasolo toseetuka ngenda kubanga butereevu komawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala mbagala nnyo subscribe nga oba tunaba likinga video no oba ojagadde sharing oba ojagadde naye nga goodbye for now nkomawo toseetuka. Amanya yenze Shira Adita kakati nze no message yange ngisindika eri mwenna abagala okujja okuba ekyeyo nga gwoli mwana muwala oyagala kujja kukola oba oli mu nteekateeka za kujja kukola oba nga wajja dda otandise okukola kano ka message kako mukwano njagala okawulirize bulungi nnyo n'obwegendereza njagala okujjukiza babebi njagala okubajjukiza nti eno gye mwagala okujja oba gye mwajja tuli bakozi twajja kukola twajja kupambana twajja kutoba nansi twajja kulwana nansi kulwana na bizibu kulaba nti tuyitawo tuve ku ddaala gye tuliko tugendeko ku ddaala eddala naye gwe oba omanyi nti nno oyinamu amalala gwe olingalo bunani igwe togambibwako totumibwa tebakuboggolera ozuukuka ssaawa z'oyagala toyagala kucungibwa bebi hani bahanis temutawana kwata pasipoti zammwe temutawana kulanduka nti mulinnya nnyonyi eno gye mwagala okujja baganda bange tukeera mu batumbi budde nga tolinze na muntu yenna kuzukuza weezuukusa wekka eno gye mwagala okujja mutulaba nga tuli ku intaneti nga tunyirira tuzimbye amatama ne mulowooza bya bulungi n'empi bamanyi otuteekamu omuwalabu n'akusimba empi eno batuboggolera ne eardrums ne zibwatuka n'obeera ekiseera nga tokyasobola kuwulira muganda wange ebyo gye biri so kati woba obadde okyalimu gana amalala nze sivumibwa sigambibwako nga baŋŋamba batya weesunguusula buli ddakiika bebi ebyo birekeeyo woba tosobola controllinga yo anga nga tonnaba kujja tuula ewammwe mu bulungi tuulayo kubanga ekyeyo kiba kituuse okukulema. Yes, kiba kituuse okukulema kano ka message woba okawulidde kasindikireko ne munno omulala naye afunemu ekyokuyiga.